eyawolereza eyali alina okuwolereza akalenzi kano gwe nkugambye Charles Floyed n'obujulizi obwaleetebwa obulala baleeta obujulizi bwa mirundi ebiri versions bbiri nga bonna baga nti omwana ono yakkiriza engeri gye yattamu abaana banne. Basooka ne bagamba nti Stini obuwala buno bwamulumba ne bumukuba naye n'abukuba nga yeetaasa nti bwe yatugambye nti nabadde ndi mu kuzannya abaana ne bajja ne bankuba nange ne mbakuba nga neetaasa. Eyo version neebeeremu. Version endala nejja nga baleese obujulizi mu kkooti nga ate agamba nti akalenzi kakkiriza nti kaalaba abawala bano nga bayitawo ne kabalumba ne kasooka ne kakuba Mary Emma ne kamaliriza ne kakuba Betty ne bakabuuza nti lwaki wabakuba tinabakuba kubanga baali bayitawo ewaka bavuga eggaali nga ate nze sirina gaali ne mbakuba nga bansaaliza ne mbakuba ne mbatta ate bwe namala gaali ne njirekawo. Bw'owulira ekisoose n'ekyokubiri nga tebikwatagana bwe bujulizi bwe baleeta mu kkooti nti akalenzi kakkiriza nti abaana bwe bakalumba ne bakakuba mu kubatta tekagendera kaali keetaasa. Ate ekyokubiri kkooti yeemu ewulidde obujulizi okuva mu bantu be bamu oludda oluwaabi nti ate ono yalumba abaana ng'abalanga gaali azimba akasajja ku mutima buli wabalaba nga bayisaawo bavulumula obugaali. Obujulizi buleetebwa mu kkooti ne babuuza omuwolereza w'omuwawaabirwa Sebo Defense Council gwe omunnamateeka w'omuwawaabirwa Charles Floyed olina ky'ogamba ku bujulizi obuleeteddwa. Ekitiibwa omulamuzi bati baleese obujulizi nga bwa mirundi ebiri nga boogera ku muntu wange balondeko obumu bwe baba batwala sirina buzibu bwe musanga nga bwe businga okuzitowa sirina buzibu. Oyo nno yawolereza omuzungu awolereza omuddugavu. Ekitiibwa omulamuzi londako obujulizi gwe version gy'olaba kiyinza okubanga kyekyavaako naye nze sirina buzibu mu kkooti. Tewaaliwo bujulizi buli physical bugatta bakiyita taking someone to the scene of crime. Mu byonna oteekeddwa okuconnectinga dots n'oleeta omuntu n'okakasa ddala nti wano we yakoledde kino yakikoze n'omutwalawo si physically but byonna byogera nga bonna okimaliriza kijja kuliidinga wali. They never took the 14-year-old boy to the scene of crime. Tekyaliwo. Era tewaliwo physical evidence eraga nti omulenzi ono emyaka 14 ye yatta abazungu ababiri. Akaana kano kaali kasoma tekaakolako statement mpandiike na mukono gwako oba njogere mu ddoboozi lyako yaleetebwa mu kkooti. Tekalina bwe kaali kasayininze wonna mu kkooti nti statement kale njogedde nsayininze tebaagireeta. Abaali bawozesa George Stini bonna baali bazungu bonna abalamuzi. Be baaliwo bannamateeka bonna baali bazungu. Listen, abaddugavu baggyibwako eddembe ly'okubeera mu musango gwa muddugavu munnaabwe. Ebiseera ebyo abaddugavu mu America baali tebakkirizibwa kulonda. Nga tokkirizibwa kulonda omuddugavu okulonda nga wano Uganda bwe tugamba nti waliwo abantu abatakkirizibwa kulonda abali wansi w'emyaka 18. Kiri mu mateeka bwe boyina emyaka tegiwera 18 tolonda. Kati mu America abaddugavu nga kiri mu mateeka tokkirizibwa kulonda. Therefore baali tebasobola kulonda oba kutwala abantu ba jurors kubeera ku ludda lwa mulenzi ono kumuyambako ku nsonga z'amateeka. Tekikwewuunyisa nti yagwa mu mikono gy'abasajja nga Charles Floyed gwe baabuuzanga ogamba ki ku bireeteddwa Sebo gwawolereza omuwawaabirwa. Ekitiibwa omulamuzi sirina buzibu.
gwisalawo nga bwolabye kibagambye kyolabanga kyeki sina buzibu babeera bwe bati bagambye abawabidde omuntu wange gwempolereza kibeere nga bwe bagambye Basiri ku lunaku lwe basalira omulenzi ono George Sini omusango eyali asibiddwa okumala ennaku 8 nekitwala olunaku lumu okulonda abanamuwozesa okulonda bannamateeka n'okumuleetera munnamateeka kipapa Charles Floyed fake master sentala amuwaayo obuwi oludda oluwaabi ne luleeta abajulizi basatu Reverend Francis Batson eyazuula emirambo gy'abaana ababiri n'abasawo ababiri abakwebera emirambo gy'abaana abawala ababiri baleeta obujulizi obukubagana empawa oludda oluwaabi kooti nekkiriza okubaganya ebirowoozo ku lunaku olwo ku musango gwa rape nti abawala ababiri akalenzi kasooka basobyako babuleeta obujulizi awo nti yasooka basobyako bombi nga balamu ate ekyo ne bamala ne bakivaako olaba omuddugavu bamufuula ekisodde ekisolo ti this is a beast omuddugavu kukwatagana obeera associated with all kinds of evil yasse omuntu asobeza kubawala bwana buto yadde naye muto omuddugavu bwati bwabeera kyekifaananyi kyebaasiimuganga amawulire gaasaasaana nnyo ku keesi eno munnamateeka Charles Floyed oli gwe nagambye ebipapajjo sentala baleeta ebya reepu jambuuza olina kyogamba wekitiibwa omulamuzi kale naffe tubiwulidde nange mbiwulidde wano nti omuntu wange gwempolereza yarepinga naye baba balina obujulizi nti nno yarepinga kibeere smaller girl to rape the larger one. Then he killed the larger girl and raped her dead body. 20 minutes later, he returned and attempted to rape her again, but her body was too cold. All this he admitted himself. It may be interesting for you to know that Stini killed the smaller girl to rape the larger one. Then he killed the larger girl and raped her dead body. 20 minutes later, he returned and attempted to rape her again, but her body was too cold. All this he admitted himself. Tuteke mu Luganda. Nkugambye wali mabega babadde bagezza okukuleeta obujulizi obulaga nti yakwata abaana bano biki naye nga tebigattagatta ne babivaako naye omulamuzi mu kujja mu kuwa ensala ye n'agamba muyinza okuba nga mwandyagadde okukitegeera era kyamakulu okukitegeera nti Stini kano akalenzi ak'emyaka 14 akaddugavu katta omuwala omuto kasobola okukwata rape kasobola okusobya ku mukulu bwe kamala okutta omuto nga kalina ekigendererwa ekyokusobya ku mukulu omulamuzi yagamba then he killed the larger girl and raped her dead body. Bwe kamala okutta omuto kasobola okukwata omukulu okumusobyako nga kamaze okumumaliriza okumutta omuto ne katta omukulu kasooka kumutta ne kasobya ku mulambo gw'omufu nga wayisewo eddakiika 2 kakomawo kaddemu kasobye ku mulambo naye kagenda okugusanga nga gunnyogoga nnyo byonna byonna yabitugamba keko kennyini akaana akalenzi. I need a break.
Ekirango kino kigenda eri bakasitoma ba M kigenda Sonsomola. We tuli 15 za dakika zotusigaza twegate kusawa 5 ezakalasa mayanzi yonna gyosinzidde okubanga oli line Haji Kazibwe Bashir Mbaziira agamba atya omwanyinaze nawulime Jazira w'ennyonyi we bali kubanga owuliriza oli namungona ku luyinja wali eri agamba atya muto wange Kigozi annual we bali kubanga atumbudde ngambye ayagala kukola ku radio nga bino byetukola kisoboka abe n'okukkiriza asabe nnyo Katonda ate alemereko kirooto kye kisobokera ddala bulungi ali atya Eyatibwa muje agamba atya mama Kasimu wali eri ku Ibizon kule kubanga muwuliriza bannaffe muli bangi kule kubanga muwuliriza yonna gye musinzidde okubanga muli ba student ba pupils ba children abali waka amwe bale kubanga muli naffe 14 kati nno ze dakika zensigaza tuwunzike program eya lero eya Basi Duniya tukomye abazungu omulamuzi akawanga mudde mubibadde bisubira okubanga bikomezebwawo ate kino tekibaddeemu kaana kano katta omuto kasobola okusobya ku mukulu ne kamala okutta omukulu ne katta omukulu ne kamala okutta omuto ne kagenda ne kasobi ne katta omukulu ono ye tekamusobyako ng'akyali mulamu kamala kumutta ne kasobya ku mulambo ne kamala eddakiika nga 2 ne kakomawo kaagala kusobya ku mulambo kagenda ogusanga gunnyogogo kamala ebyo byetugamba byonna ebyo ke kaana kano kennyini naye nga mu mpaaba tebibaddeemu mu bujulizi obuleeteddwa tebibaddeemu babikonyeemuko katono nnyawo ne babivaako omulamuzi bwakomawo n'aleeta kino abantu ne bajjula obusungu abazungu ne bagana naye bannange kiki mukatuwe tukanyogotole bunyogotozi wano mukatuwe tukatulise ng'envunza mukatuwe tukatulise butulisa mukatuwe nze nkalume kalasa okolokoliroko musuuseni yaba ayina koti nejjula obusungu bulaza basiiga ekifaananyi ekyakaana kano na buli muddugavu okutta kinene ossebato banno kinene ddala biri muno kwata kinene ate okwata omulambo siina bwe nyinza kyogera despicable omulamuzi ke yayogera ekyo munnamateeka waffe oli bipapa